Kitegeera kusinzira ku story gy'oyogedde eri. Omusajja yanziza mu parking. Nga tuwenze kogera kwa musana ngaye naveruka yana simanyi sente zingenda kukolera ntuufu. Sente zingenda kukolera ntuufu. Ne ntuuka ne ngenda naye mu parking. Nangamba badijje ba wano badde ntera okubawa yanga buli wiki mu emitwalo 10 buli wiki. Naye omwezi gwa kirafu naye 10 gyataano. Gwe nze kunnaku gye nali ndimu. Omusajja bwe yayogera sente ezo. Musana nasoka ndinoozo basaaga. Era buli wiki. Buli wiki. Agabayo emitwalo 10. Ano omwezi guggwako. Ku badijja babaddewo. Nangamba naye tugenda soka tutambulira awo. Naye we kiba kikunyiga ogulaba toyita osobola okugenda ne tunoonya omulala. Gwe emitwalo 10 buli wiki. Nga obadde okolera ku kitundu wiki. Wagamba bannaye nasubwa dda. Apart from that, nze muntu genda sika ko nakasoko laba. Gwe wali badekawo nga tona nakwata manyi na chogenda kola liba ku advance ononyeke nyumba oguleko mufaiso okoleki. Emitwalo 6. Baji kwa sababu papa ngata genda zintema muna kanezo. Kati gulye ku miremba defuna buli mwezi ogusembayo. Liba lijjera. Kati lyagenda tema kosa sula zino. Nenga wiki okumidi yange lyawuli wiki. Ngenda bani funa. Nga musajja wa ddala. Nono ngatana azimpezo yasoka nansa sulya lodge. Wiki number wali awajita Formula 1. Bangamba ya mitwalo 5. Kasimanyi baye bamusalyako. So gwe mnundi gwa sobera ko mu kifo ekirimu ekinabiro kitegeera. Byonna biri omwo biggwero. Life nga ya ddala muko. Kati byonna bibaddekaawo. Njogera mu kyalo ndese y'amabanja. Sente zennyina okola kati wano nasooka liweereza wa. Landio ndi wa mukyala abanja biki. Nakasajja kange muno. Lwakola yosize nako netero tambula nako. Abira wano kukidaziga bamitana manager yange. Bamita Jose. Nkubira mu Jose simuganga. Ne Jose chiba nayingide site ngamba gamba walayi. Oyogula Jose yajja genuka yangazera bangi. Koziko na mukadde we kye kyamaji. Ndio mole na Jose. Tubaniriza ku Brown Skin Events YouTube channel. Amanya gange nze yashimwe MC eke Kampala Brown Daddy. Ero nyongero okubajjukiza bana nti mwerabira okusubscribinga, okusharinga, commentinga, buli we mu commentinga mumpa amaanyi okuddeeyo nendeeta ebibanyumira. N'ekirala nyongera nnyo okwebaza nnyo bakwano bange bakadama. Bayagala nnyo mutwagadde nnyo mutwaba mutuwagira era nyongera okubagamba nti temujjanga okumwongeremu bwongezi maanyi. Olunaku olwaleero tuli mu kisawe kya entertainment era nga olunaku olwaleero nzikiriza nkuleetera omu ku ba trending DJs era nga ono DJ musajja w'amaanyi era musajja aleese ku ndongo Yabantebe Road ya mumutegira. Nga ye simulala ye DJ Tizo buza ku batu atukwaniriza. Nango okubasanga. Bitambula bitya. Eri awo byambo. Endongo eri etya. Era nga bitegeera kulemeza. Aluga abana b'Entebe Road Ntebe. Endongo mugitabukidde 2025 mukuba temumanyi weed. Bisanga bigambo. Nenga ye endongo eri etya sofa. Endongo eri awo yakwasolinga kulemeza. Kulemeza DJ Tizo amanya gamatuufu yigwana. Amanya bampita tumwesije gift. Chulu musajja munyankoli. Abasinga bagenda kweyo. Dasinga bampita munamasaka. Munamasaka oyo. Nenga musajja weri mu Mbalala Western bishi. DJ Tizo ova kuki okugamba nti okwetuma erinnya DJ Tizo kiva kuki? Kati erinnya DJ Tizo lyava wala actually. Musobanuro nali siryaga nalifuna mu biseera bya kusoma. Nali mu senior 3. By then bali bakanzija wano kwa Golden Sena Masuba. Waliwo sino lya ya government kale byokusoma byali bitono. Ne bantu bala ku Victoria College Lukaya. Kati engeri gye nyingira Masaka. Okuyingira Masaka nagenda ku Victoria College awo. Atutuuka weno na vayo sina kyemmanyi. Ye mazima. Gatwale tusiba mu bya kutoloka kukola ki. Nga tebafaayo eno. Ya, nga tebafaayo. Tutuuka kusoma. Yali class ki? Yali senior 3. Senior 3. Kale ozegeje na promoting omo kuva ku senior baka senior 3. Tutuuka kusomera eyo nasanga nebya by the way nebya option nali simanyi nti omusajja oto senior 3 otolako ku subject. Nagwo osoma busome kizize. Kati tuuke eri bayinja uli nti anti otuuke eno. Oyino londako option subject 6 ololo biki. Ngambuza kwa kyali abagamba nezijjo kwanguyira. Twala ati tugenda mu ati natuka by then natuka netamu eri makati nasanga bali mu media batugamba tukole logo yali logo timu
team zone bichi kyali awo nga kiri TZO nga kale wogirako ennyukuta kati mbuza kyali mugamba logo ziralimanyi kuba bifaananyi bichi nga mbuza logo kawani kinga umanyi logo zino nga ngamba londa nga zino ezo zamani nga ngamba londa kona nkani letters ezisooka ozidesigning zisadi zimukudizaninga yes yangamba kudesigninga ze manyi nali manyo ziconstructing ninga simanyi nti oyino zifula tie ingire mu zedi wololo zinawandika obwandi city yange nejidize ninga ne zedi ne yanda okushedinga kaneste nenebe nokulabya waliwo mu article baga nti amanya mugateeke no mukona yenu wagulu kanediera birebyo kati luvanyuma nnyo pepe wedde tuliye mu class tutudde nga master jja basa sijja mera yamitanga waligo master waligo Charles ngajja gamba abatawandise manya kunaka ni side yene yachi mujje ngatandiko basoma muko mu abawandise wa side zena abawandise makati kachazama nazifikao ngaga ne waliwo eno pepe talina nanyini yo nebe yakoze sabitegedde ngajiragayo bwati babuza nanyini yane ngasituka kwanza dali manyi yekoze omusajja mukukuba yakubanga ngamba gwe katizo gwe sebo to constructing amuya decola chi kadi erinnya lyo lijja tizo kadi nga olimpita kusomero tusoka ne twegoba bwana lisiri agaraga manyi ndalifunye mu bubi kadi luvanyuma nyo nyingi de senior fa waliwo bwada bwa senior no bujja buli abana bampita tizo nga bungana erinnya lyo walijjawa lijjanga lya kabi nga so ga erinnya lya kabi kadi awe ngambya nti nze tizo yanga bopita tizo ga yamani kawanichi no mano bivako byo gande zigo ayo ne bivako era erinnya tizo lyaveeyo nogawale era terina meaning no ojimbuze sazi no sikimanyi kati no soma normally watukuma mu class kyo mukusoma actually nakuma mu senior 4 lwaje twano na wetikira nsalawo ngambo why anyingire mu nsi era actually lwamala senior 4 ne mukadde wange teyandabako era lwamala okola bweti unebu netandikirawo kuchapa nyina omukazi nali namulabira kumuvuka nga bamita kazi baditwali tusoma naye omukazi bamita Sophie anti Sophie yali alina salon by the way anti Sophie ya nyamba kinjo manyi kuyamba omuntu gotamanyi mayitirege bichi wajava iwe namala okusoma bwe ntize nengende wanti Sophie ngambira kuduka nga ntulawo nalina kyali wanga akola ku garage awo kuluka ya ku garage bali bamitanga bokalo nga nsula mu garage nga tusula mu garage fenaba babiri kati nga bwe nva mu garage nsiba wanti Sophie nga wentulo olumu nandetera ku mmere nenga naye yebuze bomuvuko navaawa ne from nowhere nafunamu interest natandika okunjigiriza actually n'okusiba enviiri nali ntandise okuyiga nambeererawo nnyo era kati oveno namasubo gende eruka yawe ali toyinayo nti ono wengenze kubeera wano wengenze beera nali ngenzewa nali nyina yanti wange omuto ndewe natuukayo ne banteeka mu kisulo bali banteeka mu kisulo anti wange n'alwala oyo bali bamita anti Jane bwe yalwala na Jane e Kampala kati wamala kusini yafo n'ogamba ayizulu nenumba nensalawo kyovula basinga bapita mu sekandi olwamala senior fonzi sadda Kampala nasigalya ddala Lukaya nobeera ye Lukaya wonna nenjiriba Lukaya muganda wange nenjiriba Lukaya Aunt Sophie nambeeryawo by the way nembeerawo ne Aunt Sophie mpola nanjigiriza ebintu ebimu era Aunt Sophie yanjigiriza ne laptop yali alinawo ka laptop ng'abeera ne vacho era obadde ombuuza gye byavanze okufuuka DJ Aunt Sophie yanjigiriza omanyi nga wakayiga laptop ako kama osikasumbu otambuza katambula mpola yagenda anjigiriza mpola yali akuba vacho ngakuba mu bibye bimunyumira nengera obibira byakutagala nenga yamanyi laptop eze sawa nanjigiriza ne muganda imulemerako nanjigiriza nga wembeerawo wenvaawo wensula wabokalo mpaka lunaku mbu yambuza wajosula kandi mugaji enso atojasubulayo nansula mu garaji byuma wali obisula kungulu Aunt Sophie nakwata sente ze from nowhere nangulya akafaliso walo n'omusajja gwe yali abeera naye awo baali bamuyita manager na samanya linnya lye manager Raymond nibangatiragatyako ne bampangisiza akayumba okutandika obeera mu Lukaya kati nobeera nga ono bw'ojje wanti Sophie bw'omuyambako eno bw'ogenda bweweebaka kati era n'ekyokulya ng'akikuwa buli kimu n'engoye biki bikyagattiramu buli kimu waliwo nebyetaalagisa kwogera nkitegeera Aunt Sophie ogola yakola ebokisa ambi nga muzadde nnyo by the way omala okulabirira omuntu nga tolina kyomumanyiiko tomulabanga abantu bwe batyo bakyaliyo simanyi bakyaliyo kuba kati omuntu waba atandikira okuteeka eyo nembeera n'agiteekawo n'agiterawo omuntu gwatalinaako Luganda gwatakola ki nga takumanyi nakumanya notakuwuliranga nako just yakulaba otambula n'akavuka ke yali abeera nako then kali akavuka ko kali kakyasoma bakateeka mu kisulo kanize netandika beera olw'okuba maze senior 4
era sadda na mukadde akanya kunku yamasimu kumbuza plan kimunganze mulima muganda afuna omulimu gasala agenda waka enwanyumye amaye bulamu nga wefuga kubanga unali nefuga nga everyone sofi bera na bokalo ekiro bala ansofi bato byanjigiza laptop kati mpola mpola Raymond nanonyeza akalimu nafunya ka library nentandika bera mu library nga akula mu library era sometimes kinuma nnyo badije bana bamanyi sometimes okubera awo najivujevu n'abaana ba library mbo abaana ba library basenye emirimu already you know your brand oli brand kitegezo nobo musinga kinene sira lwaki obo onyigira nnyo onali munaka ni mu library yatandise okwetetekanya okujja mu nsi bakiri kubanze je nava buli kimu kimanyi bwento wenabe nenjigirawo kati awo kuwena natandika ebya library nfuna obukugu kubanga nasibanga computer buli dakiika library yo watajwa yingiramu yali yana library yali ya mukulu bali bamuyita yali awo mugerwa ya nakuyinga yawo notako kubanga osale bali bampandisa nga mutabani waabwe bamugamba no mutabani wafe kuba nali sina mbeera nga okimanyi sina mu mikono gya bubi mazina bebbanga kwa nali mbazi yali 2020 kwanza nasome by the way bana mu covid nasoma 2020 then 2021 ka 2021 wawe namalira mu covid ne bamugamba ndi mutabani waabwe biki ya nampo omulimu netandika obeerawo nabanga osala akafirimu osala akayimba bwotyo ne computer nengera ngajiga bulungi vacho because by then waliwo vacho bino byasira tuzembira bulabika njize bulungi vacho yange ninga irangi kubirawo ku library wange wembeerawo nenyumirire ebyange mpaka one day waliwo omulenzi bamuyitanga Ham by kati yagenda nabwero akolera bwero Ham yali waliyo ku Uganda Cares waliwo webakuyifanana bayita ku Africana kati waliwo DJ nga bamita Ham nga akolerawo by then kati ali Dubai yafuka DJ wa Dubai actually ya bamita handaba ku TikTok akosa Ham DX Beat Top 10 kati Ham obamwe website yali mu kusibula kati alina musajja we yali akwana bali bamita Frank Ham yajja nangamba yajja nga atera okumpu yambirawo kuba yabiranga nga neiba nga ulya nejevunga ngachenekola kuba ebyuma library yange omo bakaguje kabejja kiziri 10 ngavera mutetekanya mbeera nangamba no wali bala bali bajita domazo nanga domazo bagala yo omuntu abayambako obo onagendawo ne muga haya obuzibu sina connection nanga ngenda ku connecting ayo kati waliyo Franka nzira muita Franka munene mukuru wange wa msajja heavy Franka yali akolawo Franka nangamba nono bigenda soka kubeera mu sigo weke yakajja kati by then waliyo DJ Godi Pro abasinga bamuulira kwa yamanyikiddwa DJ Godi Pro nabo bali bakubandongo ya profession ngana bazze kwa abantu etanaliwo zene DJ Godi Pro atutukawo DJ Godi Pro kati ebye Masaka bimanyi endongo ye Masaka ya bakata bukutu bino bya normal pitch tebikola kati nzole nali ku byange byo mu library ngera pitch ziliyo zidukeza speed kati bampa nze yasoka mu nakuba pitch zange ziri abantu ne banyumirwa ne bagwa neddalu bajjamu amasati ate nga nkuba kyange kikwate kuvacho yange nga nkuba kyange kikwate kati omukulu bwe yayingira mu Godi Pro by the way music we yali mulungi siku amanti wanje vuno bankola ki music we kubategeera era bo mulete ne site yali muba ne olwokuba nti yali bakata natukuba bakata bukutu nze yayitawo ente we mfuna akali mu kudomazo kati awondani nyingiride ddalo bwa DJ nyingiride ddalo bwa DJ noga kati kukuba ndongo ngambira na flash yange nga sina manya nti omuntu olina ogula disk zikira liwako oko ku flash tukali onyiga mbonyezi de wakubye eggulu lyokubanelero antu bira uko oyina kikwa abantu banyumirwa anti bakata tukubye ndobo yafe ya bakata kazi otandiko yiga nti omuntu olina onjako ku research kati awo ekintu ntandise okubako beneegomba banyi bino ebintu byetaaga nnyo okubeera ng'olina gwe weegomba kati eyuka wali omuvuka bali bamuyitanga Oscar DJ Oscar yali owakabi awo mu katundu yali owakabi mu katundu ng'era ye DJ yasooka okuba ejjinja ewaffe erukaya yasooka oleeta controller ne bagamba bannange yali alina mukama we yali amukozesa yasooka okuba controller kati ntandika omwegomba kubanga yali aleese controller awo kati nze mu kumwegomba okungi nayagalanga nnyo okuyiga ngera olumu ngenda ne mwebuuzaako kino nawulira endongo yagamba endongo yo dino tekyuka olina otandika okukola ku research nangamba omuntu nno ategeera osooka gula hard disk nimba sangiza disk tezirabika endongo yeeruka
endongo eruka kyesobola okuwa si ssente bakazi bokka endongo eruka ya blaza oba ofunye kafeemu ate bajja kuta waliwo abagamba neruka yebimu ku bitundu ebisinga obulwadde obulwadde bwaluma bali abasooka era akyabulina mukadde ya mwana alina obulwadde obwo mukadde essaawa zino oba tosobola mukwana emyaka zino basobola mukwana naye ngaabana waliwo bali fresh nnyo kati endongo yeruka yakyekuwa bakazi nesente temuli kati awo bosi wange okudomazi bamuyita Victor mukulu Victor n'agula ya disk nenga yakifo awo netandika onoonya ku music namuliramu ne mugaano bangambye omuntu olina baamu ne card drive sina ne card drive nanga ate wali buzibu bwe batyo n'agula di drive netandika okunoonya ku music bwe ntyo netandika okugira awo ntandise okuyiga nti omuntu olina okuba nomu pitch si bakata mpola mpola kitungenda nkiyiga nkiyingizaamu awo ya kati ojja okuzanyira ku controller lanko jiga mozi ya controller mpamvu kuba kati wali tulayenga wali ozanyira ku ki ku laptop ku lieri vacho kanino ne vacho era wena controller nasooka jigirira ku vacho waliwo omusajja wange naye simanyi nti DJ yatyanga tukolya zi poster nga twategeseyo akavulu tugenda ne tungira bali bamuyita Haluku ne Haluku bali ba DJ bali legend babivaako kwa yakolanga masaka twagenda kulamba temu Haluku yakolanga ku ambiance wa ninga fe buje tubeera naye tumanyi fala tumanyi just musajja wa poster kati Haluku tumanya nti DJ nali nkozeyo ka experience actually ka experience kakwata kakwata ye experience nali so singa mwaka cho 2022 twateka myadde bibi ekifo kyali kyange ekifo kya mugaga wange endongo ya mugaga wange noyisambu yisa post drive naka drive ate ne drive endongo nakosa yaffe nakamotoka nakosa kaffe nateka mafuta yena nekula sente zinakola zisesa naye mwebe biseera ze sente zali nyingi zinali kutteko bulamu iyo yali yammeko yingi zali 13 ordinary hotel VIP ga guli mtwalo bali bayingira ku 13 zaabwe era bayingira mwe bali muri muti bakuwagira bagalwagira omwana we wakasege sege zamanyi galiwo udokola ke experience amanyi galiwo abantu bali banjagala era bambi be basize no kumpanika abantu berukaya be bampa liso tuka no wendi bana beruka achimba manyiko bawe na love omwana we waka ya kati controller kati alu kumuita twali tukolesa zi poster nga tukolya zi poster kaluva nyuma nnyo nga tuba tunyumya tunyidula amanyindo ensonga za ba DJ nnyo ku ya ba DJ mbuza ne blaza kawa njigoli bichi ze nali DJ era ku experience yange alu ku yasoka okubira erukaya bwe banjogeza mazima naye akimanyi akuba tu ng'omusajja eno ng'agirina blaza yakuba yawumulamu buwummuzi anti kanize kivu kyali kimpuba nderi mbala sente wali pressure yo bake ya sente zesawa oba tolina kyoloza nako experience yake sakuba ndongozi nja kuba nkulimbe sakuba wali yakuba nesi walodo mla bamita savage biba kubanzira nderi mbala sente oli mu bya sente zesawa experience yo experience yange kali ali kwetumanyira kali ali kuyali atusinga ka sente atwenda kati era akyatusinga simusajja alina mu sente ze alu kwagenda naye atandika ogaininga love cheka kintu yali akiva mbuvi ng'agula ka mixture ka Pro 1 Pro 2 ng'akaleeta ye yali amanyoka akozesa kati nga kipya era aba w'amaanyi kuba obudde bwakajjayo wali era mu byafaayo nze DJ owokubiri kuba abasinga bali manyikange actually abasinga abangi bali manyikange ne kali kalu era nze DJ owokubiri gwe babalange yasooka oleete yaddako oleete ejjinja okuba ejjinja erukaya nze DJ owokubiri yaddamu okwata ejjinja kati ali kwakuyisizaamu ali kuteyambisizamu yagula kintu kye n'akikwasa kuba nze yali master plan ebyo biseera nga nze abyana ekintu mbereyo era nga webimanya okuba bikunyumya jagajaga kasolimba lukwata ng'otambula era tewali yanjigiriza jjinja tebakulimba tewali kuzikiriza ozonyira ku puleya nze ekintu wema akyagala kusobola ofuba nnyo nolaba nti okifuna kati wentu wenfuna ejjinja netandika oliyiga kati okukakaza nti ze kirwe bakyagala ekifunamu sagambye nti nyina omwana nyina mama w'omwana mama w'omwana omufuna nkunyumiza nti nze ekintu wemba nkyagala nteekamu nali nkyasoma nga ndi mu senior 4 nga tutera otoloka
wali ebala bagiyita nana ya Dr. Byansi yali amaanyi ebbaala najjo mu covid nga yekola. Imagine nali nkyasoma nga tutoloka ne tugenda ku nana 2022 nga covid awo waliwo yaddamawo ne bagenda bagamba bazze mbagaddewo nenga yonna neekola 2021 awo nali nkyasoma nga ngenda ku nana nga ngenda ne bakyali bange yali Valentine's Day nga ogenda n'omwagalwa musasula 15,000 bw'ogenda wekka osasula 10,000 kati nga tugenza abavubuka bana sente ze tulina tezitumala yingira tutolose ku ssomero naye nga wetufuna buli omu naafunayo omuwala abuyingiza babiri bafunayo abawala bayingira abasobola oyingira kati awo endabira mama mutabani wange mama mutabani wange muyita wamuzanga waye okumuyita ku mulyango yayingidde ddaye yiye kyaye ebyokusoma yali abimala dda muyita mugaanyi tubadde tusaba otuyingizeeko wano nyingire naawe ebiki mukazi yavumaze andi katamanyi wabyo sana ali nkyasoma nagatoka mulanzaawo katufunayo awo kyali wange bokala atuwa mukazi watuyingiza abantu babiri ayingira n'omulala nga ddala akoma nga tuyingira naye nga ffena tuyingira era tuddamu tumusanga munda omuge mwala era aziramu mweyogereza nga mugamba loza twadde tetugenda yingira era tutuno tukusanze munda yali alina kadispozo k'omwenge n'agunjira yali yejjako omukazi gwamaze engeri gy'omukwata mune nange mukazi wange nagukuyiira tonyize nyize naye kalakasa nyamukuba kumbe bali bana bakukyalo balina abantu baabwe ate tebatufulumya endo nga batugoba okunga twalinya bisenge omu bamukuba digani twali tusoma naye bamukuba digani ye bamukuba kati muddayo ku ssomero kati ebyokusoma byonna biwedde awo kati awo nyingidde mu system by the way nali sirana kuyiga mu system nga mulaba kati nga mbiri ebyo biseera we nali mbeera ne Aunt Sophie nga Aunt Sophie anjigiriza okusiba enviri waliwo omuwala gwe natera ng'omulaba nga kyaliwe bali bamuyita Beki nga muganda nga kyaliwo nno kyaliwo ankuba kyaliwo bamuyita Amina bamuyita Mina agamba Mina ngampe ennamba nga nenja kwogera naye bwente si wenfuna mukazi wange tetuzaddeeyo n'omwana olinayo omutabani amuyita Peri naye yayisanziransedde oyiga ebyuma kuba badijja ebiseera ebisinga omwana olumuzaala ajja yiga soka asome oli mukunjo kyesa abakazi bagenda kuŋŋaana awo abakazi baliko ebyo era n'abakazi baagala omusajja azaala ati oyogera nti tolinayo omwana ayinza okulowooza oli mugumba tokola olinayo omwana gyali bwekityo bwekyaliza okufuna mama w'omwana kali mbadde nkyakugira ku bya kali mbadde nkulaga nti mba nyina kyenjagala nemezaamu omukazi namwagala nakamulaba nenemezaamu paka mufuna era mukazi gyali bwe ntyo embeera ntambuzaako naye alukaluku aleese ejjinja awo kati ku Domaze embeera egenze egootaanamu etya Domaze abantu batandika ogikoowa bekyalo batijja nga waze nana nti nana etansoleeta kubivulu neretayo baali bakiyita ekibira ekibira bakitaddemu badijja awo abaasooka ekibira nga kikwata kati waliwo omusajja wange kati oyo Franka munene bwe yamala okunkonektinga no ku Domazo ye naavawo n'agenda ku nana okitegedde kati waliyo process y'ekibira nga jandiramu nga waliyo kaddiiro tonasobola okukola konze njasobola okukola buli lunaku tugenda kuwa mu sente z'eruka yanze ngambye endongo y'erukaya bw'otagifunamu bakazi tolina kyojja gifunamu kubanga temuli sente poziko ng'ennaku zino byakyuka kuba sente zebampa bampanga emitwalo 2.5 kiro kiramba endongo yaffe y'erukaya si yene ekampala mbu ate okubaka essaawa 3 mu najja bwonna bwe bagikuwadde gikalakate mpaka kuzikiza nenkuba ekibira ekibira nekinnemerera ng'obudde bulungi nempita haluku nannegatako ku kibira basabe gye bali bakisooka mukaawo tukubye ekibira kuba abasajja bakambwe nebaga ebiri ekitulu gye tumuwa nyingi ng'ate ekibira mukikubye nebagaa musala tumuze kugumu kitundu nga nange nekyaŋŋamba nkitadde ekintu kankiveemu kati awo ekibira nga bagenda bakizaamu abantu abalala ekibira bwekityo nekifya ekiyiika
kati ekibya kimala okuvaawo nga nzirayo mbasaba omulimu embeera eganye domaze obika bigootanye sikyalinawo enkola ka library sente za mugagga sente akuwako obusente buswazi nnyo nga abasajja bagamba bagenda kumpa omulimu gwa house DJ nema house DJ sente zinali nkoleyo olunaku omwezi nali nkolera mwezi nakola emitwalo 15 kati ekisinga omala amaanyi n'omwezi we gwagwako 15 salifuna nafuna 10 ne bali salama ango ago oba nakola ki mami nana teyambulira kiera ekibuzo ekyo nkyakyelinda mu mutwe nakola ki okutema sente zange nali nzikubidde pulani sente z'omwezi yazikuwa naye natakubulira nti etaano gisigaddeyo ensonga bweti nebweti wa ngenda okebera ebbaasa nibali binga bya bbaasa bakuyita tizo nogenda ali watudde nakukwasa ebbaasa togenda balirawo ng'ovaawo ngenda okeberanga 10 ngenda okwemulugunya eno bamaneja nga nabo tebampa kiddako bwekityo naye embeera negaana mweri 10 lyange nennooma neŋŋamba sigenda bisobola nayo nevaayo kati n'akalimu ke nali nyina akakoba library kagenda kagootaana waliwo second wave eyo yajja amasomero gaggalirawo nali nyina kyali bamita twistani bagenda ne bagula twistani ojja kunsonyiwa bino byali mulamu anati kati twistani ojja kitegeera ne twistani akimanyi nti nayiwawo omubiri ka twistani baidonze yadidira sigenda kwewakana waliwo eryo lyendikwe nalisomera asikali walyo kyeka abasajja bali bamukomise somero nga tebalina kyebamuwa asikali nga ndyamu nga ngamba gufuna abagula emifaliso nga nze nsomera mu twistani ddiiro tusuubudde emifaliso gy'abasajja yali walidde naye nzomera teyambulya wanange emifaliso gyagijja mukyozo zinali kimanyi agijjawa ku ssomero nesayaga agamba bano batwistani ane twistani namugane ekyeka emifaliso gyetugula gyambirigo nga tugule lunaku lumu tuba tuli mu kalibrary kange omwo nga ne twistani mwali bandyawo nga poliisi ejja nga bankabakaba nga baŋŋamba no tetwagala gwe twagala twistani bali tebamumanyi naye nga twistani atudde awo kati nga kumuwaayo kumuleka osegeera twistani nasooka asiriikirira nange ne bankaba bulungi abaye bampisizaamu awo empiza fasita ngambagala twistani gwe mungaze simumanyi bankaba nga nogera mwogera banteeka bansitula banfulumya kati business bali bagaliye kanganziwe nga muyita Sharifu samuyita twistani nga Sharifu mwana soko nzigalirewo awo kankomewo abantwala ku poliisi naye bambi twistani mwebaza actually yalwana nnyo era nveeyo kuba yali akimanyi nti ekintu yakirimu ngenda ovaayo mukomera namalayo wiiki namba ng'omusirikidde wakola one love ya one love nasirika nga wajja nayo ku poliisi abigoba yali nnya nawo yali tasobola yamukutya anti banja bali bamanyi anti Sophie yali amumanyi olaba anti Sophie weekuba mutima nagani akalinzi kano kabonaabonera kika twistani jangu omale ensonga zo ka twistani teyali nnyawo naye ng'ensonga ze azimalira eri ababuuza kali bakomyewo abaagala 5,000 ezo nnyingi mubageidinge bakuba ku 3,000 twistani nanonyawo akasente fasita nenvaayo ngenda ovaayo ng'omugagga eyali ampadde ka library yeekubye nga ngamba bujo simanyi nti ndilingana mubbi bujo musimanyi nti ndilingana mubbi kyanga nange ojja kunziba ololo akalimbusi bwe kali kasajjuka nane eweddewo domaze eweddewo eweddewo ngenda kabeera mu nnyumba ate ekyokulya mukazi wange yali akola ebyo ebiseera wali wamumaze muwasanga naye nga gattawo abigatta ndeetera domaze awo neddamu nefuna segeeza omukazi emaana nakutegeera mpaka eyo omukazi yantegerera ddala omukazi yali yantegerera ddala yantegerera twaye twamala ebbanga kyaye muno nze mbazi mukazi wange kati si myaka 3 temuyombanga mune mwekubamu manyi ba DJ muvuye nga mutamidde munyweddemu toka byaffe byamaka abakazi amate munyiga abakazi abayinzogera oli weeri tulisite asibeta jiraba kati DJ Tizo obeddewo awo mime giweddewo kati diiru y'okusala fulume lwero gandi abanaye kanyingire city ejjedya
kijja kitya kati awo nga dirwe bino babiganye emirimu gibuze waliwo omusajja nga bali bamuyita Franka Bidongo abeera akolerawo mu kikubo kya Mwonge actually omusajja yanyamba nnyo naye ye mugagga wange gwe nali mbaddeko awo n'omugagga kale si yasoose nina be gwe nkujjira awo naye ye mugagga era gwe nali mbaddeko naye nga tulinga baluganda nga tuwabulana obwavu butuluma bafi babiri siriya waliwo obwavu bwatuluma ffenna nga tuli mu kirumu kyaffe ekirimu endongo ng'emirimu gyabuze abeewaabwe ne bamukubira akasimu ne bamugamba jjajja bamugamba soko nonyawo pulamba ajja atereze kano kataapu ng'agenda yakala kataapu nga kataapu kaliko emitwalo 5 naye ababa tugenda zikola zino mugana mukayiriba ate twakayiriba omulimu tegwagaana amazzi gazanyibwamu amazzi gakubakuba ffe tugendayo bantutenga pulamba nga tugenda kayiriba aba tutuukayo kasi tetwamanya byali byakusumulula tetwamanya ti amazzi mwegali olwasumula bwoti amazzi ne gakasuka ebintu ebyo nabeerako amazzi gatuyiikita ne gatu okasibako ebintu ne bigaana ne tudduka emisinde ne tujja ne tunonya pulamba sente ne zigaana musajja wange oyo yambeeryawo ddala oyo kwe najja okuyigira Serato kati yali alina gadgets kati oyo yali akosa Oscar ligo na sokugambira yasooka okuleeta okuzannya ejjinja Oscar najja n'alumba site nabeera nga takyalina ddala n'ayitanze kubanze yali namba 2 wa Oscar kubeera nga baba batugira batulevelinga Oscar wavaako nzaddako kati awo yali alina zino ziddeeke zino ezenene zireni 50 yali alina 57 years 57 something naye simanyi gikuba nga zimanyi kali kapro kaffe kali akatono kantandika oyigira okwo ebintu bye ng'awo mmanya nti ennyimba olina ozikuliyatingira ku lweti mu Serato biki mbigirawo njigirawo endongo kati awo nenfuna omukisa ne Icon City nempita waliwo ebbala bali bakagikola Icon City club ntandika obeera nga nkola mu kirabu nga bwe nkola newuwe nga embeera kale nebeera nga egeddamu okutereeramu kaawa nempaka lumu bwe natuuka era ne bigaana nga sente Icon zeekuwa Buswazi kasente akava mu mikolo Buswazi nenyiiga naye nga ne kati omanyi omuntu kanve mu bwa DJ kanonyeeku mulimu omulala nga avaayo nga nkubira mukadde nga ngamba waliwo omulimu gwenza okimanyi muno nasomesaako 40 poto nasomesa sebo nga nasomesa P4 to P6 ng'osomesa subjects English ne SST esseewo naye nitamu tawera nzirukayo nga sibisobola embeera nga sibisobola omuntu abadde dijjalogera mu bwa ticca ne baddaali ante ebyasigwa okunzibisayo sooka kusala nviiri tegeradde ensazo neyagalidde naye wali byali byakukaka nebigaana nasomesaayo gyali emyezi 3 nebigaana kyokka no nga abazadde banjagadde ticca oli omupya bannanga asomesa naye nga nezigola lusina ne certificate bwe ntyo nenvaayo nenkomawo erukaya eyo nga biganye mukadde mugani soko nonyezeyo omulimu nga ngamba waliwo omulimu oguliwo gwaki gwakutunda nsawo z'abakazi naye wanje tugenda ozitundako nza Arua kati waliwo anti wange mukwano gwa maama yali alina business ng'akola nsawo bazitanga La Famille ng'azitwala eyo Congo naye oyita Arua kati nga yagala kola dduuka Arua naye nga zigenda mu butale bw'e Congo nga bampa omulimu nga ngenda tondabye mu butale nga nnyimba baba nyimbye ensawo njiza olukongo sente mu lukongo nzimanyi erufu mudi Arua n'olulogwala n'enduyiga anti nemala yawe emyezi gyali 2 oli Arua nga mudiba Arua kati waliwo omusajja wange njuka engeri kaje nali processing erinze wakabi nakolanga nnyo mu properties z'abaana waliwo omusajja nga bali bamostinga nga bamujje no Kampala bamuleeta eyo bali bamuyita Jackson nga nkubiramu Jackson akasimu nga blaza nali Arua nga blaza embeera egaanye emirimu giganye neze nemunfunirawo eyo site ngenda kukola kale ne kabakazi kalumu kakola mbwa mobile money ngenda bukola gwe kukyona kyonfunya ngenda kikola n'embeera egaanye ebiseera tumaze ozaala ne mukazi wange ndani kae katuni otegere embeera mbi Jackson nga nja kuddira Jackson yamala ng'omwezi mulaba nga tanziriranga kati eyo bigaana ngamba neefaaki mu butuufu kanzireyo guli omutwalo omugumu ekitundu gwa Icon City nezino ezinava mu mikolo ewafulanga nkuya fulanga mga blaza nzira nga twali buzibu jangu tuyiribe okitegedde anti nalinze nekana kasente obwa DJ ngenda buva muno nyo mulimu ogufuna kasente akange nkomawo actually Frank oyo ye muntu gwe nasobola okukola yali ampa sente nyingi waliwo yampa emitwalo 7 nenewunya
sente nyingi nalikozeko mbwa DJ mu ebyo biseera musanvu ssebo ndi mupya mu industry naye nze ekintu nkyagala era nteekamu ekyetaagisa vola basukulya ku speed ya kika kya waggulu abasigadde bajja gamba ate tuloga bwe buzibu abantu anti bagamba mbe ngaakula ku speed kiki naye kasoba nga weeroga wekka wekiri kati nkomawo nveera Arua nkomawo ntula ne mukazi wange mugamba mwana embeera ekalubye tetuba tukola kanzireyo mu bidongo nanzirayo naye nakamala ennaku nga wiiki ng'emu nga akasimu ka Jackson ndaba kuki nga kajja Jackson ambuza gwe nange njogera yeye gwe kawaniki konze tewali nambuza gwe osobola okola bwa house DJ konze bwa house DJ konze nangamba kati oli luda ne nga ndiruka nanga osobola okujja kati mbutufu mbadde nnoonya mulimu ngamba nsobola okujja kati nze gola nave waka ngambulamu nyinamu emitwalo 3 eza transport nasinga ka TV ka waka imagine kasinga emitwalo eki nani kasinga 5 kazi wange nemulekera kebiri nensigaza ke 3 nomalayo wajirinyirawo esimu yakako kadi bwe mwana wange kadi kamsese ne chensolo gamo mvukali eyo boy tewe malanga mmanyi in whatever you're doing you have to be with what they call believe nina chali wangu nagale mgano ngenda site bangambye ngenda kola bwa DJ nangamba hao nasobola nangambe yolaba uzibwe site waliyo nankana yangamba kesisi ekwata mbekwata sound nga mungi mbuba atete bakwata nanyini kifo bakwata ni DJ nayo gera ndoza zekyalo ndera ndoza zekyalo nengano wekiba kikaleka bankwate ngagezezako nze najanga samanya sente zigenda kolera I'm telling the truth najanga samanya sente zigenda kolera neni nyinjirinya paka hiyo natete nanga kati nonya uka boda o mugamba ogenda Seguku ku opposite toto gamufuna awiraza ali kasanvu wali banzijeko chiwaya wano kasanvu kumekansiga zao gumusatu kuwe 3 nga nyingira site bwentyo tukakula cruise ero mukulu na musanga u Jackson banaye mukama yamanyicha alikuwa nego chomanyi sala zofuna okuva erinze nyingi ateka wembeera embeera yali yamani kuba ngabanji byandi wadde nze yali tamanyi that's the truth nze yali tamanyi nga kumanya nti tizo huyo nga tamanyi nakolako naye wagwa ne mujjako enamba bulijjo tuwogera ku WhatsApp kyekyoka bwekyokka banzeze kabumba DJ be yali ayogera nabo ekitegeeza yava Kampala nga azze ngaze kolera okupulompate ya wagwa ate actually n'omulala omuntu eyampa brand eno njanya okwebaza mukulu musomesa akusomesa kuwagwa bamuyita Oliebo Franco Oliebo Francisco anti Oliebo yaleeta ba Jackson ate Oliebo believed in me Oliebo yatangana ngamba ona musajja wange mwogerako nnyo bamuyita DJ Gavako actually Oliebo yasinza okututumbula ebitone biri eyo I'm telling the truth ze yatanga okugana ngamba here in Luka ya town you're very unique era gwe okola nasobola okubeera muno wali badde olisite nga kyatera okungamba naye nga ze kintiisa site okimanyi abave waffe ogende okujja site si mububi waliwo basajja bange awo bamikiruki baani nga bajja eno bava eburuka yanga balinamu kasente kawe ne bajja eno okutandika oyiriba bakomawo tebayina bakomawo tebayayana ng'embeera balagambye kati ng'ebyo ebintu bintiisa nga mwana ngende site ate nkomewo eno ng'embeera nfu n'omusajja nangamba you have to believe in yourself era Oliebo Francis yanconnectinga kuba Jackson era nabala kuwagwa kwa yabaleeta kiza naye yali abamanyi bwentyo nenzije site ntuuke site Jackson ngamba oyo bosi waffe okula cruise ina kyesitaka kugamba man is a very special man ye muntu oja buno omusajja sikate yetaga ba OCD jam telling me the truth omusajja manyi okwekubira ebyuma kanzo kuyingira na cruise nali manyi kwanza ina musaka nali manyi DJ ngina kola naye mukozi munna lero tukaona mumboga lo mgajeja kawaniki mga ngina kola nawe no nze bampita tizo nanga bampita cruise nga kawamji cruise tewali kadi mfuluma Jackson ngamba boso mulabi konza asimula nga yoli ali mukube ebyuma oyo gendo mubuzeko nainanyini bala nenga kadi batuka nga nyina malala nena dembuza ko ngamba I will talk to you I'm going to talk to you kusi ya mukama bosi ibona buli bino togana kunyongeza musala kusi ya mukama la cruise bina lisosoko lya kusete nyingi kitegeera kusinzira ku storage oyogedde eri omusajja yanziza mu parking
nga tugenze kwogera kwa musala ngaye naveruka yanga simanyi sente zingenda kukolera ntuufu sente zingenda kukolera ntuufu ne ntuuka ne ngenda naye mu parking nangamba badijje ba wano mbadde ntera okubawa yanga buli wiki mu emitwalo 10 buli wiki naye omwezi gwa gugwakira afuna ye 15 gwe nze ku nnaku gye nali ndimu omusajja bwe yayogera sente ezo musala nasoka ndonzo basaaga era buli wiki agabayo emitwalo 10 ana omwezi gugwako ku badijja babaddewo nangamba naye tugenda soka tutambulira awo naye wekiba kikunyiga ogulaba toyita osobola okugenda ne tunoonya omulala gwe emitwalo 10 buli wiiki nga obadde okolera ku mukitundu wiiki wagamba bannaye nasubwa dda apart from that nze muntu genda sika nakasooka olaba gwe wali baddekawo nga tonna nakola temanyi nakyo genda kukola liba ku advance onoonyeko ennyumba oguleko omufaliso okole ki emitwalo 6 baginkwasa bati papa nga tagenda zintema munaka nezo kati liri 10 libadde efuna buli mwezi ogusembayo liba lijjera kati lyagenda otemako osasula zino naye nga 10 lyange lya buli wiiki genda bandifuna nga musajja wa ddala nono nga tanazimpezo yasooka nansasulya loogi wiiki namba weri abagiyita formula 1 bangamba emitwalo 5 kasimanyi baye bamusalyako so gwe mulundi gwange gwasoberako mu kifo ekirimu ekinaabiro kitegeera byonna biri omwo biggwero life nga yaddala muko kati byonna bibaddeko awo njogera mu kyalo ndeseeyo amabanja sente zenyina okukola kati wano ninasooka libaereza wa landiodi womukyalo abanja biki nina akasajja kange muno lwakola yosize nako neetera otambula nako abeera wano ku kidansi nga bamuyita namaneja wange bamuyita Jose nga nkubiramu Jose simuganga naye Jose okimanyi nayingidde site nga mpagamba walaayi oyo ogula Jose yajjanga enuka yanga zeera bangi koziko na mukadde we kyekyamaanyi naye okukola enajje site kimanyi mu mwezi ayisabula nomala omwezi nga talinnyeeyo kiseera ekyali wange yali kyaliwo nga yakutegeera sente zo bazingambye zibulidde ogamba kati wano ya nga ndaba mpita mpise yes nali mpita sijja kulimba ya nali mpita naye embeera we yajjawo nesooka enyiga first week sente sinazikwatako zimpadde ate ne first week eyo tebasooka kumpa nanka tebasooka kumpa ziri za kupangisa nyumba basooka kumpangisiza lodge nga simanyi wawe balya naye nga kyenategeera bali baprovidinga sapa yokka kati uli awo enjala yeyo week blaza nga mbeera eyo mu ruumu yange gye bampangisiza lodge enyirira bitya nensooka nsirikira gwe nti kati awo Jackson yamala okunkonestinga nabivaako kasita omusajja muwadde naye ngaera simunenya yali ampadde netandika obonaawo nakubirako juzi ne mugaba blaza genda kuddanze mu kyalo yadde kikufu sente zo bagenda kumpa nesente gwenjakimanyi oyo Jose abenjala erumira mukyalo semu yerumira Kampala wali mukyalo gana babadde babakumanyi kati Jose musajja watu nga bonna kwanterako 15 zakufuna kyamisana kumara wiki naye bampa 6 yuka jali jalina okupangisa kubanga lodge yali eggwayo lodge yali eweddeyo nga alina okupangisa ogula kumufalisa mukinga era tewali mmye ne 10 awo ne bampa 10 nendisindika mu kyalo ne bampa 6 kati 6 ninkolako ebyo byanankani kati ne second week Jose nasiga nga mpereza 15 musajja wange oyo waddala mwana yanyamba nnyo era tononya bakikola wano e Kampala woba olinayo omuntu akuyamba era gwe mba neerabidde nsonyiwe naye nze buli muntu mu appreciatinga noba wakola kantu katono nnyo nga gwe badolanga akantu akatono nze ku side yange kiba kinene nnyo bwe ntyo bwe nyingira site muganda wange nobeerabeera waawo okubya endongo yo tebagicomplainingako for the first time endongo wiiki yasooka saaza 4 ina musajja wange nasangawo siye namwogera linnya musajja wange yali muzibuzibumu baawusidije natuka nga awusidije okuba okuva ku ssaawa emu mpaka ssaawa 3 kati bagesitije ne batandikawo then oddamu ssaawa 11 actually 11 eyo nga bukya embeera sinyawo naye nga musajja wange oli yakuba essaawa zino nezeeri nazikuba kati nze nga mbeerawo nga kifaananyi nga mbeera atudde butuuzi mpaka bosi yabuuza n'abuuza naye mwe oyo mufuuka oyo tizazanya ssaawa meka nga waliwo yali amanyi nga ne maneja no tabigobereranga nga maze wiiki ndamba nga mbeerawo awo ningo zanfaayo nze kati sasene ziba nga ziyingira paka bwe bampaka chance ne bampamawo first session oba baali bangesanga bamu bantya n'okuntya manager yangamba nzije ssaawa 12
ne je balini bali bamutema lini nga jam 12 mpulye bwokuba wemba tyo ne bampa ebidongo nasanga bakozesa 62 nekyanyamba nga serato 62 kana isi kosa nga manyi 57 neno kawanga ningira kati obo banyika wangu bado okuba squat live serato lena kyegani kyerera squat live yasinga obukambu yenkamu iyo yamanyo nnyo nenkayiga ne just nasoma kawo bintu speed ebyamangu mangu nenjikwatira speed nemplaying music abali mu mweze sana byabakozi bannange basiima kati mu group by then ali sina simu ya smartphone byonna bifunidde Kampala actually bawandika nga bagamba the boy is good let's mumuteke mu group tumwefulawaze wolora ne batandika sima mpola mpola n'ekiro ne bampaamu awaliwo omupiira nzika wali omupiira gwa Arsenal mani ya abantu abalimu ne basiima ne bagamba muvuka mwamujewa music nga bapulinga nga mulungi nga ali unique this na link wa bakata mu sofa then natukanga na iga wali watereza na iga kibaita music ko baita kuba nti kyo yagala okikola ki okiteeka mu nnyo oyiga nnyo na iga kibaita music wo kusanga omuntu nga avudde Masaka ate mu dakiika ezo nabanga azanya music abekamba ne bamwagalirawo osegera nze n'ekyo nali nkyagala bwente bwenyingira site njiri byemu ntanso okuba nebiri bye nasanga we waffe era nina benjagala okutangazaamu actually gwabadde asuubira nti house DJ tabana music boy je muri bagesti DJ abamanyi nti muri bagesti DJ muri bakabi nenga house DJ yakubye endongo kyana okutya kati labira kunze nzo mukuba house DJ yakasoko fulumira ku list bwe kiri osegera sajja bakutadde ku list yanga boy kapsa kamunonye pale kubateka ku list yono imagine no guest DJ ndi house DJ ndate ne wendi ndi content lisagala na kuva wera zisagala kuva okula kuluzi so ko bagamba abantu ebbala bagimanye bayite actually la cruise eri awo kuseguku ku Entebbe Road Seguku opposite Total wotuka obogiraba era tubeera ne weekly program tukola from Monday to Sunday ate is ever vibe buli gwe DJ gomanyo wakabi bwe mumanya bakabi babeerayo ekigera ya bayitamu sandu bayitemu bala experience ebyo kunya biri fit kashisha buli kimu kiri okay ya kati nga otuse site kati ono chaliwo Jackson teyasoka kubriefinga mu nti bannaye Jackson already ye muntu yali aleta yali amanyi by the way bwana ali nkoze kuna ikwagwa wangu inakulya kuwagwa nali nteredde ngendo kati njimanyi ye kintu yali alesa yali akimanyi ngamanyi nti omuntu mwendese yebula amanyi ya bwentyo actually nali musanyufu nnyo kulanga ndi recognized ku some lists ngata nteredwa nga sitambula nze sitambula yani ba DJ b'Entebbe tewali yoiza nokulanga tewali amanyi nga basinga bala ku list empebuza bakatizo kekani bichani nenga jendi newe kikwasaganya mpola kati beruka yotero okuddayo kono bayitamu abakuba ku ndongo oba kati wafuuka brand nene waliwo sebo la icon city waliwo yeva muko ne pa percent zitegerekeka ogenda no basakata nabaye buli omu agamba wow musajja mulala mukati kati wena kula cruise bintu byakyukamu eda nasanga house DJ nga aplenga sawa mpaka sawa 3 naddamu 10 ne according to the way I play music and even the way I'm getting fans ne bikyuka nowadays house DJ tutanika sawa mwenda 8 zanya mu vibe entuufu abantu bamanyi kiki tuli but recognizing it alesi nyongera utamala badi house DJ abali eyo house DJ you can make it tewali yekigamba Zambia I'm contented nfuna sente zenjagala ne yagala n'okweyagala musajja yuli yambuzo badde evuga n'okwevuga sinatandika kwevuga jana naga musajja kati naddala bano baddi baba house DJ ababireni bamuli balowooza nti waba nti ndi house DJ wawa toyina kola research wa music olwokuba oplayinga budde yabala bensawo weekoma si weekoma actually si weekoma house DJ prove yourself laga bali abalala nti guest DJ kyakola osobola kikola ne just akuba nti gwa woli either you have a reason oba tonna baku obudde bwe tubonatuuka oshegera yeah okay kati abo bakakibowereza badijja abali eyo nze ekisinga we bale kumpa kuweereza kubaka badijja nina badijja balindako obulumi ngani sigenda mwogera sigenda babya leba blaza mwana temwefula nnyo ate bakazi omusajja nze bulungi nkusabye ennamba yo bulungi ogimpadde ondaze tuli bakyali tunyumiza muno okunyumya lwaki bwe nkusindika message ondeka ku block beeraje toli mukazi ntegeza badijje bana bakuze abamanyi n'abamanyi nnyo babikola sigenda babya sikambaleke
Newe bana bakalaba bakimanye kale jinyimire ddalo ngambe blaza sigenda kuwa namba yange njimanye nego mpadde namba yo onsevingiro ko sevinga na status zo ostegera naye omuntu okunyumya ku bya business takola tamanyi tobo inaone gig jomuwa ostegera nakuleka ku blue tick ebyekisiru mwana kinumira ddala baserebu era loneka video mvuka binawenga yeko ngakubenga ne mwana ba upcoming bati we muvaayo omuntu aliko tuleka ku blue tick kalize sigamba ba programming ne kali ne oba wagwayi wa mala yodda omuntu wakusaba namba oli wadde mboji mu mamu kifoto muleka ku blue tick ngai sigenda jikuwa tagenda kunyiga namba yiyo ostegera era abachikola mwana kyambwa bajusem kyambwa kati anyways kati gwe nga DJ Tizo oli open for any booking singe bezze for me for any booking according to my boss boss wanataina akombera yakulaga no ya andeka nenji ya era mabala gakolera mu ya waliwo na mabala kati bige mabala kati ngazi power king sajja baba teka ku list zabani banna mungona supremacy happy boys sajja waliwo bawe zili awo bazibirete emirimo obusinga abasinga batujajinga lwa bumpi oba basajja bakulu tuli basajja bakulu abumpi kale babutakula sajja akola nagani ono mwana muto endongo ayinawo ki netu yine endongo ati badijje be waleka imukyale lugaya boddayo bayogerawo ki basajja bange gye bali eyo basajja bange olumuntu yanokwagala bakwatako maani naye embeera n'obusobozi kwa nange ndi mupya mu sita okitegeera sinamanyikibwa nnyo sinafuna ku masannyalaze era balina amasannyalaze mugampe oba 3 phase oba 2 phase gwe kyonna kyompaddeko kimala era wowe nebaliza akasajja kange kalayonero layonero nate yange obeera kundankaniza ezo ku live ze naye oba yava ku ki ngendo yange ansindikidde request nengendako nanga gwe kasajja gwe mwana ntera okulaba mpulya bakuwana eyo segukumba okwendongololo bikibikinda tufuuke awo bakyali layonero agenza andaga ku bantu kale waliwo yantuyitako lumu ne tugenda bala bagita hangout ensangayo magikoke makasi badijja abakabi bayida ni wali waffe wali kula kuzinzira badijja abakabi sina dijje gwe nogoba kulaba era senga bakimanyi buli dijjo wakabi mulabyeko kasoba balete bulese mirimo bakowe endongo nemirimu ate bagireeta mwana badijje banda bajagirete endongo gibakubi bajja kumala bakkirize bagabe bannaye kana akasajja basoke balikira otuleka ku blue tick olumu yanonya na mbozi ngai nakweka ku blue tick baba tunonya connection ne obyayo butuleka ku blue tick sajja wa bukambwemu do blue tick zulu mamwa bana yabuleka ku blue tick ato munenye simu yiye neze mama wachompe namba ogenda kuleka ku blue tick alitizo DJ Chugusingo muri mu rugano rwa DJ na chinkubira so far right now DJ sazi no genga ati DJ kabako oyo alo DJ wa mita DJ Alex mana star ajikubira is mad I just know is mad sure yo musajja wakosingo gayo naye musajja ono yajikubira era yo muntu kuba mube negomba ani awajiddirirawo ngali mkunkozesa listo ogenda kunkubya abasajja babo ogokola babo nga oyaga kuncha yabasajja wano addakaawo jajja Trizy vibes ya naye ajikubira actually is my I'm his is my role model. I'm his fan. Yeah. Okay. Naye kimanyi. Katate MC Shigo ndi agadde okolako naye ku set. So far right now. Nampe ya kola naye. Wali baita MC Solo. Akola nankulabye. Motegede wala ina rasta. Aha, MC Solo. Then Crediboy nalikozeko naye musajja waddala obuze musinalikozeko naye musajja waddala obuzi anko obuzi ndala muwe muka anko obuzi gwe ekyekitwe abani naye nalikozeko naye kati chamanyi Solo then walo bamita president oba MC president Mike president ya I even follow him yeah he's a good MC oba wa side za H2O kwati wo side blaza nawe ali MC naye nego mbokola kunawo kimanyi Inshallah. Neto nakumpa gigo. Inshallah.
Omusajja jamuleta DJ Kamwesi dajita gige omanyi eriko bakama bange DJ Brown Skin Brown Skin lawa obubaka bwange obulidde Kamwesi nange njagala ntukeyoko no durate bamukola olunaku ojoji bakubi mpite ani agaana DJ Tizwe nawe akatalekeka kyesobola okugamba nti man buli abaddeko mu kalya yange yadde sinatuuka wenjagala buli anyambyeko tuuka wano wendi man big up thank you my boss Mr. Wide weyogola boss wange nno sometimes ye musajja gwe ohangambe omuntu ali free nze gwe wano yalazinuma ne mulumba nga wiki tena nakuga kule mgajaja soko njokyeyo nanjokyayo obolumu efite nefite tali anjokye ekizige nanjokyayo ekyesatu agasa okwata obolumu no buli awo likubiraga gwe nkokyeyo nakokyeyo kyakokyezaayo man waddala nze kyesoga Jackson man thank you everyone gwe kimabuli abaddeko mu kalya yanga nyambyeko DJ Ian Pro Lukaya oli wakabi DJ Haluku DJ Savage leba DJ abe Kampala ensanze eno bamana star Alex sajja wange oyo kubira endogo yogolaba nani ntumira ku DJ Gava Kopo ayina experience naye akyagaanyo jita DJ Gava Kopo effect tugirinze naye tutumanyi oyo no Gava Kopo yomu kubakulembera oleka ku boutique oyo Gava Kopo yampe namba yega tuli kuwagwa luyajja ne Jax era nange na oli Gava Kopo ni Gava Kopo weruka ya avalukaya bwe nawulira nendo ng'agikuba so musajja nasinganga message nga akyali lukaya musajja nga ndeka ku boutique musajja atadda mu message zange musajja okuba amasimu tagakwata DJ Gava Kopo wetereze damu message z'abasajja nenda kuzinaziddamu bala akuba najja sita ddamu kyeka bali site ala hadde watu wa Brown Skin events mbadde ne DJ Tizo omu ku ba trending DJs abakubye ku ndongo naye nga industry tebagiruddemu nnyo so lwaki tumulese gwali ali mu lugendo ng'olulwe manye nti bisoboka amanya mbadde Ashimwe Museke Kampala's Brown Daddy and of course tumwerabira ku subscribinga tubagala nnyo mwebale kutulaba mwebale kutuwagira fenga ba Brown Skin events we love you so much bakadama bange God bless